Owange Muhammadi, watya ne tusinza Katonda wo omwaka gumu, naawe n'osinza bakatonda baffe omwaka oguddako. N'oguddako ffenna ne tusinza Katonda wo, n'oguddako n'osinza abaffe. Kirabika kitya? By'ebigambo ebyava mu basajja bano Abakuraishi ab'omu Makka wakati nga balemeddwa okusuuza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama obusiraamu, wakati nga bakkiriza nti tewali kye basobola kukola kinaalemesa Muhammadi kutambuza busiraamu. Ne Allah n'ayisa etteeka lye eryali likigaanira ddala n'okukivumirira ng'ayita mu sura yaffe eno kafiruun, mu Luzungu bagiyita disbeliever, sura ya 19 mu Qur'ani. Kafiruun oba omukafiiri y'ani? Ye muntu amanyi Allah ku mutima gwe ng'akikkiriza nti obusiraamu y'eddiini entuufu era ne Allah gw'alina okugoberera naye n'agaana okumutambulirako, n'asigala ng'akyasinza bakatonda be yadde ng'amanyi amazima. Ate Allah ng'amaze n'okumusikaaninga n'akakasa nti tewali ssuubi lya muntu ono kutereera, oyo ye kafiruun, ng'omutima gwe guggaddwa completely, tewakyaliyo ssuubi. Amanyi Allah, yamutegeera, amanyi nti obusiraamu y'eddiini gy'alina otutambulirako, naye agaanye okubitambulirako. Ate nga ne Allah amaze okumusikaaninga mu mutima n'amulaba nti ono talitereera oba talisiramuka, n'alyoka amuwa ttayito eyo ey'obukafiiri, kafiruun. Nti abasajja bano Abakuraishi baali bategedde Allah, baali balabye ebirungi Allah by'abakoledde. Ekisooka baali bakimanyi nti mu bo mwe muva ababaka, bannabbi, mwe muva ba prophets mu lulyo lwabwe. N'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yava mu bo bennyini bennyini. Ku ttaka kwe baali ly'ettaka omubaka Ibrahim alaihi salaam lye yasabira, Allah n'aliwa omukisa. Baali nabo kennyini balaba favors, obulungi Allah bw'abakozeemu. Despite ebyo byonna Allah by'abakoledde, still baagaana okukkiriza obusiraamu ne basigala nga basinza bakatonda baabwe. Allah n'akakasa nti bano emitima gyabwe tegirikyuka, mbatuumye bakafiruun. Kyabaluma, kyabayisa bubi, kuba baali bamanyi kye bategeeza, nti bo tayita eyo baali bagitegeera. Va ku bo bwe baayitanga omubaka nti mulimba, byayogera si bya mazima, naye nga ku mitima baali bakimanyi nti Muhammadi talimba era talimbangako. Kati bo Allah yabatuuma tayito etali ya lusaago, nga si byakusaagirira, ng'omuntu w'anajja n'akkubako ekigambo ekikwatirako ddala naye nga kikuvvoola, n'owulira ddala nga wenna owewuse okendedde, obuyinza bwonna n'ebitiibwa by'obadde olina abeera ng'abikwambudde. Kyova olaba kyabayisa bubi nnyo. Tulaba ng'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama essuula eno yagyekwatangako nnyo ku sswala y'okumakya, esswala ya fajiri. Tulaba nga omubaka yeekwatanga nnyo ku ssuula eno kafiruun, ng'agisomerako ne surat al-Ikhlas oba surat al-Ahad. Lwaki zino essuula ebbiri ze yagattanga awamu era ze yeekwatirangako ennyo ku fajiri? Nti surat al-Kafiruuna erejectinga shirik oba egaana shirik oba evumirira abashiriku oba abakafiiri oba abatakkiriza. Okitegeera? Ate surat al-Ikhlas oba surat al-Ahad afaaminga faith, oba obeera ozza obujja obukkiriza bwo, endagaano yo ne Allah wo obeera ogizza bujja buli lw'osoma surat eno Ikhlas. Kiyitibwa affirmation of faith, ssuula yakwezza bujja wakati wo ne Allah wo, ssuula yakwongera kukkaatiriza ndagaano yo wakati wo ne Allah wo.
ate kafiruuna ebeera egaana oba yeesamba obushiriku. That is a good combination. Kyova olaba omubaka yagyekwatirangako nnyo. Siikureesi eyo wakati ng'omubaka asomesa obusiraamu ebbanga litambuliridde, emyaka 10 gikoonye batambula, abaamulwanyisanga baakola buli kimu, buli kakodyo k'omanyi baakagezaako, naye baalemwa okusuuza omubaka obusiraamu. Omubaka baalaba nga tebajja mmusobola, nga taggwaamu maanyi, buli lwe bamunyigiriza, buli lwe baamuyigganyanga ng'akomawo n'amaanyi mapya, buli lwe baamutulugunyanga ng'akomawo n'amaanyi mapya, ne balaba nga kigaanye tebajja sobola kumusooza kigambo kya Allah n'amaanyi. Kwe kulowooza nti basobola okutuuka ku ndagaano wakati we nabo, era ne bamuyita ne bamugamba, tusinze Katonda wo omwaka gumu, naawe osinze abaffe omwaka omulala, naffe tuddemu tusinze owuwo, tugobolaŋŋane oba tugoberaŋŋane bwe tutyo. Buno bwe bukodyo bwa shayitaani. Shayitaani weba eyagala okusooza obusiraamu teva eri neebukusooza mulundi gumu, etandika n'akantu katono nnyo kolowooza nti tekayina kye kakosa ku busiraamu bwo, n'okakola so nga kataddewo crack, kataddewo olwatika ku mutima gwo oba ku busiraamu bwo. Olulala shayitaani weba ekomawo etandikira ku olwo olwatika lwennyini n'etandika okumigula n'emigula, ogenda okwejjukanya ng'obusiraamu bwo wabusuulawo dda, otambula na byansi. Therefore twegendereze nnyo obuntuntu obutonotono obwo bwe tukola Allah bwe yagaana. Oyinza okalaba nti katini n'okayisaamu amaaso, naye nga yegenda okubeera entandikwa ey'okuzikirira kwo oba okuzikirira kw'obusiraamu bwo. So abasajja bano baalowooza nti Muhammad engeri gy'ali omugonvu, engeri gy'ali omuteesa, engeri gy'ali omuntu w'abantu, kinajja kikkiriza. Era baalowooza nti omubaka okuteesa kwabwe ajja kukkiriza, lwa nsonga yali abeegayirira bwegayirizi okuyingira obusiraamu. Yabeegayirira nnyo. Bo baalowooza nti bwe banaaleeta okuteesa kwabwe kuno, omubaka ajja kukubira engalo waggulu, ajja kwewaana. Kitegeera ate baamuyisangamu nnyo amaaso, nga buli ssaawa babeera bamuvuma, oli wankuggo towera. Ekitegeera baakuba bbali, penati yagaana okunywa, kuba ku luno Allah yennyini ye yavaayo ng'ayita mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba, Muhammad, igwe si gwe okola okusalawo mu ddiini y'obusiraamu, gwe oli mutume wange. First balowooza batya ekintu ekifaananako bwe kityo? Be baani abo ku nze? Beeyita ki okubeera nga buli nsonga yonna bamanyi be balina okugisalawo? Bajja n'okuteesa okwo nga balowooza nti ye ggwe olina okusalawo mu ddiini yange. Nze nsalawo nze Allah, ng'oli mutume, otuusa byange byenkutumye, kati genda obagambe nti abange mmwe abakafiiri. Muhammad kyamuzitoowerera, omubaka kyamuzitoowerera nnyo, kuba kyali kigambo kinene nnyo, nga ye tayisangako kigambo kyakulangira oba kwatulira muntu mu kamwa ke. Allah yamugamba si gwe okyogera, yenze akyogera, yenze akibayise, era bagambe nti nze mbagambye abange mmwe abakafiiri. Katutandike essura yaffe. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Ku linnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi. قل يا أيها الكافرون. Say, O disbelievers, Bagambe nti abange mmwe
abakafiiri. Nga bwe twannyonnyodde kafiroon kye kitegeeza ekigambo kino kyabayisa bubi kuba baali bakuze n'omubaka nga bamumanyi kuva buto nti tavuma, tavaamu kigambo kya buwemu yadde ekivvoola. Baali bamumanyi ng'omuntu ali extremely good. Naye najja n'avaayo n'ekigambo ekinene bwe kityo ekizito bwe kityo kyabayisa bubi, kyabasala wala, kyaleka ebiwundu eby'amaanyi ku mitima gyabwe. Kambabuulire, waliwo omuntu gw'omanyi nti nno oyo ayogera ebigambo ebivvoola, oyo otuuka n'omumanyira era bw'ajja n'akugamba ekigambo tekikuyisa bubi nnyo. Naye omuntu gw'okuza omanyi nti nno tayisangako kigambo kinene mu kamwa ke, najja n'ayisa ekigambo ekisinga okukukkakkanya mu kamwako, kiwundu ky'amaanyi nnyo kyaleka ebbali. Ate teyabayita nti abanga abantu b'omu Makka, nedda. Teyabayita nti abange Abakuraishi, nedda. Yabayita abange abakafiruun, ekiraga nti tewakyali nkolagana wakati wange nammwe, tewakyaliwo mukwano yadde ekitugatta wakati wange nammwe. Mwanneegaana, munneegaanye ebbanga eriwera, nange mbeegaanye. Ebyange nammwe bikomyawo, twawudde, buli omu akole bibye, tewakyali kitugatta yadde ekigambo yadde erinnya, buli omu kati ali ku lulwe. Tewakyali sekita n'emu, tewakyali n'ekimu kisobola tugatta wakati wange nammwe. Ate bino si bigambo byange, bino bivudde wa Allah. Allah yantumye mbagambe bwe nti. Kati njagala mukubemu akafaananyi. Oyinza kuba mubi kyenkana ki? Allah okuvaayo n'obusungu bwe buti, n'obukambwe bwe buti, nga zze n'erinnya erikuvvoola, n'erikukkakkanya, n'erikwegoberako ddala okubeera nga tokyasobola yadde okumusemberera wamu n'okusemberera omubaka we. Oteekwa okuba ng'obadde mubi nnyo kubanga ebigambo bye tumanyi okuva ewa Allah bigamba nti yisa bulungi abantu, beera mukkakkamu, beera wa kisa, yogera bulungi eri abantu, oli ne bw'aba akuyisizza bubi ggwe muyise bulungi. Bye bigambo bye tumanyi Allah by'ayogera. Naye bw'avaayo n'akugamba bw'ati, mu butuufu nabo baakitunulamu ne balabanga ebyabwe biwedde. Kino kibasusseeko, si kya muzannyo. Ebintu bye babadde batwala ng'ebyolusaago kati bifuuse bya ddala. Ebyembi akaseera bwe baakategeerera nti ebigambo bifuuse bizibu si bya lusaago, ng'ate emikisa gyabwe giweddeyo, ng'enzigi zonna ezandibagasse ku Allah n'omubaka we Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ziggaddwa. Myaka gyali giweze 10 ng'omubaka asomesa Busiraamu, naye abasajja ne bamuyigganya yadde baali bamanyi amazima nti nekyasomesa kye kituufu. Ne bamutulugunya, ne bamubonyaabonya. Abasajja bano boolaba baafuna fresh information, kanjiyite blueprint. Blueprint mugimanyi nti tugeze bw'oba ng'ogenda okuzimba ennyumba, osooka kukwata olupapula olukalu n'okuba sketch butya bw'enaafaanana, wano wanaaba wenkana watya, ensonda bw'eti ejja kufaanana n'ensonda bw'eti, outline zaayo, skills, plan yonna ey'ennyumba, design bw'enaaba, patterns zonna bwe zinaatambula. Eyo ye blueprint. Kati abasajja baali bafunye Obusiraamu okuviira ddala ku kikolo. Abasajja bano Abakuraishi baali bafunye Obusiraamu okuviira ddala ku kikolo kyabwo. Omubaka we yali ajja n'Obusiraamu, Allah yamugamba sooka obutambulize mu bantu bo, era bye yasookeramu, nga bafunye fresh information, Obusiraamu obutaliiko yadde nga babujja ku mubaka ne budda gye bali nga tebuyiseeko yadde enfuufu yadde akawewo. Naye munnange ne babuyisaamu amaaso, ne beeyita abaakabi, ne beeyita abassente, ne bafuuka abalabe abasinga eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama.
kale gwali mukisa ogw'amaanyi gwe baazannyiramu, ne Allah n'avaayo n'abeegaana n'abayita abakafiruun ng'akitegedde nti n'emitima gyabwe tegirikkiriza. So tetumala gayita buli omu mukafiiri. Muntegeera, bakama abo n'obayita abakafiiri kubanga si basiraamu, baliraana abo bakafiiri, abantu b'okola nabo bakafiiri. No, si nti buli omu abeera mukafiiri. Actually omukafiiri Allah yamutuuma kuba ye aba amaze n'okulaba omutima gwe nti omuntu ono ddala tewakyali ssuubi lya kusiramuka. Kigambo kinene nnyo okukituuma omuntu. Abantu abasinga ne ku lunaku olusembayo Allah alyoka amujjulire, tubalabye nga baatula obusiraamu. Kati gwe okuva eri n'obeera ng'omuntu bw'atyo wamuyita omukafiiri, biyinza okukomekkerera nga si birungi ku ludda lwo. Therefore twegendereze nnyo bwe tuba tuwa abantu titles. Eno title nnene nnyo, eno title nkambwe nnyo. Ne Allah yennyini yagamba talyogera nabo, era tubalaba nga mwene ssuura asindise mubaka okwogera nabo. Ne ku lunaku lwa kiyama kigambibwa talyogera nabo abakafiiri. Osanga ajja kusindika bamalayika be bajja okuba addressinga, naye nga ye Allah yakyayira ddala omuntu ayitibwa omukafiiri era taliyogera, era kigambibwa nti tayogerangako naye, ayita mu babaka okwadressinga bakafiruun. Tugende ku aya ey'okubiri. لا أعبد ما تعبدون I do not worship what you worship. Sijja kusinza ebyo bye musinza, omuli amasanamu ne lubaale. Aya eno kyetegeeza nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama tasinzangako masanamu oba bakatonda baabwe, ate tajja bisinza. Nti bw'aba teyabisinza luli nga Allah tannamufuula mubaka, balowooza nti waliyo essuubi ly'omubaka okubisinza. Kubanga tukiraba nti famire omubaka gye yavaamu teyali nsiraamu. Taata we teyali musiraamu, maama we teyali musiraamu, taata we omuto eyamukuza Abu Talib teyali musiraamu, naye awamu n'ekyo omubaka teyasinzaako bakatonda balala. Obusiraamu already bwaliwo, naye ng'omubaka ye ne famire gye yali avaamu tebaali basiraamu, naye omubaka era teyabisinza. Obujulizi tubujja mu surati Duha aya ey'omusanvu. Allah w'agambira nti nakusanga osamaaliridde n'enkuluŋŋamya ku lw'okkuwa Qur'ani nga mmaze okukulonda okubeera omubaka. Kino kiraga nti omubaka tasinzangako bakatonda balala. Yaliwoawo n'empisa ze ennungi naye nga tamanyi kiddako. Allah n'amulonda n'amufuula omubaka n'amuwa obusiraamu. Akalala ak'okuyiga, bwe tuba tusinza Allah tugezeeko nnyo okutuukiriza bino wammanga. Ekisooka, waliwo okugondera Allah, obedience to Allah. Obedience to Allah katugikunnyonnyole. Waliwo okusinza Allah n'ebikolwa bino bye tukola, okufolowinga empagi 5 ez'obusiraamu n'empagi 6 ez'obukkiriza. Ku ebyo n'ogattako okubeera omuddu wa Allah. Oba muntegeera, omuddu wa Allah nga bw'ogamba nti osobola okubeera omuddu wa mukamaawo. Buli mukamaawo ky'alagira ky'otambulirako. Kati omuddu wa Allah kitegeeza buli Allah ky'alagira ky'otambulirako. Obulamu bwo bwonna, manuscript y'obulamu bwo bwonna ogitambuliza ku ngeri Allah gy'ayagala era gy'alagiramu. Nga bwe tugamba nti okusinza Allah tugoberedde empagi 5 zonna n'ozituukiriza nga bwe zirina okuba. Ng'omaze ozituukiriza, gattako okubeera omuddu wa Allah, nti buli Allah ky'alagira
ky'ogenda okukola obulamu bwo bwonna, nti obulamu bwo obutambuliza ku kwagala kwa Allah. Tulina abasiraamu nga shahada ye yagitereeza bulungi, ayimiriza bulungi esswala 5, naye olumala okusaala bw'ati ate ng'agenda mu bbaala ng'anywa. N'olaba oli ng'asiiba, nga bwe tumanyi okusiiba mpagi mu busiraamu, olunaku n'alumalako, n'amala okulumalako n'agenda n'akola haramu. Tugeze kale n'agenda n'ayenda. Okitegeera? N'agenda n'asula ne malaaya. Omwami gw'alina awaka oba omukyala gw'alina awaka si musiraamu. Awo obeera toli muddu wa Allah. Obeera osinza Allah naye nga toli muddu wa Allah. Oba totuukiriza busiraamu nga bwe bulina kutambula. Omusiraamu oyina okusinza Allah n'okubeera omuddu wa Allah, ng'obulamu bwo bwonna obutambuliza ku terms and conditions obusiraamu bwe ziragira. Nga bw'ogamba nti bw'obeera omuddu wa mukama wo, buli ky'okola mu bulamu bwo mukama wo ayina okubeera nga akikukkiriza, oba buli ky'okola ku mulimu. Kubanga mbadde ngamba mukama wo ku bantu abakola mu biyumba, okitegeera? Naye nti ne bw'oba oli ku kampani, bw'obeera ng'oli muddu wa mukama wo ku kampani, okolerawo ekyo mukama wo kyakkiriza. Kansuubire muntegedde, tulina okusinza Allah ate ne tubeera abaddu ba Allah. Awo obeera ojjuzza obusiraamu bwo. Kyekyo omubaka kye yatambulirako. Mu aya eno ey'okubiri wagamba nti sijja kusinza ebyo bye musinza, n'engeri gye mutambuzaamu obulamu bwammwe sijja kukikola, kubanga bo bakatonda baabwe babasinza nga bwe baagala, ate n'obulamu bwabwe babutambuliza ku kwagala kwabwe. Ekyo omubaka yakigaana, ye obulamu bwe tagenda kubutambuliza ku kwagala kwe, wabula okwagala kwa Allah. Ekyokubiri nti bwe tuba tusinza Allah tugattako love of Allah, okwagala Allah, omukwano ogwo ogwa ddala ogutali gwa kwekuusa. Nga woolaba w'olina omukwano eri omwana wo, w'olina omukwano eri mukadde wo, nga si gwa bulimba, nga si gwa kwekwasa. Kati omukwano gw'olina eri Allah wo gube nga gusinga ogwo omukwano gw'olina eri oyo gw'osinga okwagala. Allah abeere above everything. Omukwano gw'olina eri Allah gubeere nga guli ku ntikko okusinga omukwano gw'olina eri abantu abalala. Ekyokusatu mu kusinza Allah waliwo trusting Allah, okwesiga Allah, nti wakati mu buli mbeera yonna gy'oba oyitamu, gwe beera n'obwesiga mu mutima gwo, beera ng'oli mukkakkamu mu mutima gwo nti Allah byonna ajja bikuyisaamu era ajja bikuvvoonosa. Okwo kwe kwesiga Allah. Wakati mu kusinza Allah wo kigatteko, omanyi nti nno nnina okumwesiga 100%. Buli kimu ky'aleese mu kkubo lyange mmanyi era ye kennyini y'agenda okkimaliriza. Nina enjogera egamba nti buli kiba kintuuseeko bya Allah, ye yabitandika abimalirize. Nze ogwange gwe ngenda okukola kumwenywerezaako. Kinnyamba ne stress gy'oba olina yonna ekendeera, n'obuzito bwonna bw'obeera ofunye buggwaawo kasita ekyo okiteeka mu nniya yo, mu mutima gwo, otereera n'otawakkala n'obita, ogenda okulaba Allah ng'akikugiddewo. Ekyokuna mu kusinza Allah mulimu sincerity. Sincerity nkiyite ki mu Luganda? Sincerity mu Luganda kwe kukola ekintu nga nniya yo yakusanyusa Allah, nti buli kirungi ky'okola munda mu mutima gwo tewali atunulayo okuleka Allah, naye nga Allah akiraba nti okikola kusanyusa ye. Eyo ye sincerity. Tulina okubeera n'eyo nniya ennungi ekola buli kimu ng'okikola
kulwa kusanyusa Allah so si kusanyusa bantu abakulaba oba oyo gw'okikoledde. Tulina abasiraamu abamu akola ekirungi n'akola tugeze swadaka ng'agikoze n'enniya nnungi, najja ng'agitambuza n'enniya ennungi, maaso eyo shaitaani n'egibba era n'ojja n'omugamba n'akugamba abo si kyabayamba, tebasiima, tebakyandabawo. Ontegeera yatandika n'enniya ennungi ng'akola ekintu ayagala Allah amusiime, naye mu maaso shaitaani egenze ekimusangulamu. Tufube okulaba nga shaitaani eno tugirwanyisa ereme tusuuza birungi ebyo Allah by'anaatuwaamu empeera. Kubanga yo shaitaani buli weekulaba ng'okola ekirungi erumizibwa, kigiruma, ewulira obusungu era ekola obukodyo bwonna okulaba ng'ekola ki? Ekikusuuza. Buli weeraba nga okola ekirungi ejja kuleeta obukodyo bwonna. Temubalaba abantu abayamba abaana, ate abaana be bayambye ne bamala ne babavuma oba ne babafuukira akawuka oba ne bafuukira obuzibu, ate nabo ne bamala ne beekyanga ne balekeraawo okuyamba abalala. Mukitegeera? Awo shaitaani yeebeera ekusuuzizza ekirungi kyo gw'oba wakikola nga intention yo ya Allah kusiima. Oyo waaba akomyawo ng'okita ng'okwata omulala, ate bw'akomawo n'agamba nti nno njagala ero nnyambe, because wakikola lwalilla era kikole lwalilla w'oba okyalina obusobozi. Inshallah ta'ala. Tugendeko aya yaffe ey'okusatu. ولا أنتم عابدون ما أعبد Nor are you worshippers of what I worship. Nammwe temuli baakusinza oyo nze gwe nsinza. Amakulu nti Katonda ali omu yekka mu bwakatonda bwe. Aya neetegeeza nti Abakuraishi tebasinzangako Allah bukyanga babaawo, nakati si baakumusinza. Baleme kulimba, baleme kubuzaabuza. Kye njagala tuyige nga tetunneeyongera wala nti bwe tusoma essuura eno Allah ayogera ku kigambo kusinza. Muntegeera kusinza, worshipping, not believing. Believing kitegeeza okukkiriza. Okukkiriza kubeera ku mutima, then okusinza kubeera ku ngulu. Kati bw'agamba Abakuraishi nti temusinzangako, kitegeeza ku mitima bamanyi amazima. Okitegeera naye basinza birala bo bye baagala. Nti akozesa worship, kusinza, then waliwo belief, okukkiriza. Kati abasajja bano Abakuraishi baali balina okukkirizanga kulala, kuba baali bakikkiriza nti Allah gy'ali ye mutuufu, alina okusinzibwa, Muhammad by'asomesa mazima, Obusiraamu ye ddiini entuufu, naye baasalawo bawashipinge oba basinze bakatonda baabwe kubanga baasanga bakitaabwe babatambulirako. For some reasons abantu babeera n'ensonga zaabwe, ne bw'aba amanyi amazima n'asalawo aleme gatambulirako, ye akole nga bw'ayagala, asinze nga bw'ayagala. Bannange kansuubire ngezaako okunnyonnyola aya zino ne muzaawula. Insha Allah ta'ala. Katugende ku aya yaffe ey'okuna. ولا أنا عابد ما عبدتم Nor will I be a worshipper of what you worship. Era sirinze wa kusinza ebyo mmwe bye musinza. Aya kyetegeeza nti temukisuubira nti ne mu maaso mu future gye bujja ebyo bye musinza ndibisinza. Temukisuubira. Eri ey'okubiri yabadde nti sijja kusinza ebyo bye musinza.
ekitegeeza nti sibisinzangako era sigenda kubisinza. Kati eno etugamba nti siri wa kusinza, nti ne bwe buliba mu maaso mu future temujja kukiraba nze siri kikola Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Eyo yenjawulo eri wakati wa aya zino. Zeetegereze nnyo era weegendereze ennyinyonnyola gye nzinnyonnyolamu. Asoose ey'okubiri yagambye sijja bisinza era sibisinzangako. Kati wano agambye ne gye bulijja mu maaso temujja kundaba nga mbisinza, tekiribaawo. Akalala ke njagala tuyige wano nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama waba ayogera ku bakatonda baabwe agamba ebyo bye musinza, what they worship, not who they worship. Abiyita what they worship, ebyo bye musinza, meaning tebiina mugaso, tebiina mulamwa, kasasiro mwereere. Ontegeera kubanga omuntu wagamba nti ebyo abeera abivodde oba abeera abivodde. Kati bw'abagamba nti ebyo bye musinza abeera avodde bakatonda baabwe, tebiina bulamu, tebissa, kazambi mwereere, kasasiro, tebiina mugaso in general. Enjawulo mugiraba, muntegeera. Inshallah ta'ala katugende ku aya yaffe ey'okutaano. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Nor will you be worshippers of what I worship. Era temuli mmwe baakusinza oyo gwe nsinza. Amakulu temujja kugoberera biragiro bya Katonda. Oyo Allah ali omu yekka mu bwakatonda bwe. Nga kyategeeza nti nammwe mu maaso mu future okuva leero tewaliyo ssuubi lyammwe kusinza oyo gwe nsinza. Meaning emikisa gyammwe Allah agiggaddewo, tewakyali mukisa. Allah amaze okusikaninga emitima gyammwe, agitutte mu laboratory, n'akola observations, n'amanya nti nno mmwe temuli baakukkiriza era tewakyali yadde omukisa ogwammwe okukkiriza. Nti Allah amaze ogitwala bulungi mu laboratory, n'agiobservinga, ne gibeera well examined, tewakyaliwo mukisa gwammwe kukkiriza Busiraamu. Ebyammwe biweddewo, ne buliba mu future kuva leero paka mu maaso nga mukyali balamu, tekigenda kubaawo, tekikyasobose. Allahu akbar. Mulaba enjawulo eziri wakati wa aya zino. Mu aya ey'okusatu yagambye temumusinzangako era temugenda kumusinza. Wano mu aya ey'okutaano agamba ne mu maaso tewaliyo ssuubi lyammwe kusinza Allah. Subhanallah. Chapter closed, stamped and sealed. Tewakyali kulanga kulala. Ebbaluwa ewedde, tekikyakyusibwa. Kimaze okukka mu Qur'ani, kiwedde, kiri mu bitabo. Qur'ani teriimu kukyusakyusibwa. Bw'aba akyogedde kimaze okubakkako era kikakasibbwa. Ekikulu ekirala kye njagala okwogerako nti bw'abadde ayogera ku Allah we wano mweno aya agambye nti temuli mmwe baakusinza oyo nze gwe nsinza. Allah amuyise who I worship, oyo gwe nsinza. Akozeseza identity. Ani oyo Allah yaliwa, omutonzi, omusonyiyi, ow'obuyinza, ow'ekisa. Muntegeera nti bw'abadde amwogerako amuwadde ebitiibwa byonna, amuwadde ranka zonna, bw'amuyise nti oyo gwe nsinza. Now
kenjagala tunotisinge mu aya ey'okuna yagambye ebyo bye musinza, what you worship. Ate wano mu aya ey'okutaano agambye oyo nze gwe nsinza, who I worship. Mulaba enjawulo eri wakati w'ebyo ebibiri nti Allah amuwanise waggulu nnyo, ate bakatonda baabwe abatadde wansi ddala, kyenkana baziika. Allahu akbar. Aya zino tuziraba nti mu kuddiŋŋana kwazo nga bwe zifaanana ng'eziddiŋŋana, ate mwe muli enjawulo yaazo n'amakulu mu njawulo. Enti okufaanana nga okuddiŋŋana kwazo ate kwongera kulambulula bugazi bwa Allah. Allahu akbar. Aya ey'okutaano eyongera okukirambika ng'omubaka agamba si wa kusinza ebyo bye basinza n'engeri gye babisinzaamu, nti basinza bakatonda ate obulamu babutambuza nga bwe baagala, babutambuliza ku kwagala kwabwe, according to their own wish, according to their own desires. Bwe batyo bwe basinza bakatonda baabwe. Omubaka ayongera okukirambulula, nze siri wa kusinza bakatonda bammwe n'obulamu bwange sijja butambuliza ku kwagala kwange. Well, okuddiŋŋana kwa aya zino also abamanyi abalala batugamba nti lwa nsonga ekiteeso kyajja kya mirundi ebiri, gitya nti bajja nga bagamba omwaka ogumu tusinze katondawo, omwaka oguddako osinze bakatonda baffe. Okitegeera? It's a two-way traffic. Omwaka guno tusinze Allah, then omwaka oguddako tusinze bakatonda baffe. Kyova olaba ne Allah engeri gy'addamu yali addiŋŋana ng'ayongera okukkaatiriza ensonga in a two-way form, because the suggestion came in a two-way form. Nti okuteesa kwajja kulambika emirundi ebiri, n'okusalawo kwa Allah kuzze nga kulaga emirundi ebiri. Mu ngeri ennyangu, it's like adding more emphasis. Okitegeera? Nga bw'onaagamba omuntu nga alina kyakunywezezza n'omugamba I hate you, I hate you. Okitegeera? Nkukyaye emirundi ebiri. Oba n'ogamba nja kukuba ng'obusungu bw'owulira, it needs you okuddiŋŋana ekyo ky'oyagala okumugamba asobole okukitegeera oba oyongere okukikkaatiriza. Y'engeri y'emu Allah gye yagiramu wano. Obukambwe bwe yali alina eri abantu bano, obusungu bwe yali alina eri abantu bano, yajja nga akinnyonnyola n'okukikkaatiriza basobole okukitegeera n'abatategeera bulungi, oba n'abeefoola abatategedde basobole okubeera nga bakitegeera oba bakinnyikira mu. I hope I've tried to elaborate it. Ndaba ngezezzaako okubinnyonnyola ekimala. Tusabe Allah atuwe okubitegeera wamu n'okubitambulirako. Tugende ku aya esembayo. لكم دينكم ولي دين. For you is your religion, and for me is my religion. Mulina eddiini yammwe, nange nnina eddiini yange. Bw'ajja n'abagamba mulina eddiini yammwe nange nnina eddiini yange, abagamba mukole ebyammwe nange nkole ebyange. Mukole nga bwe mwagala nange nsinze Katonda wange. Sigenda kuddamu balumbagana, tetugenda kuddamu kuwaanyisiŋŋanya bigambo, tukitadde. Kati enjawulo gye tuyina wakati waffe Allah aginnambululidde bulungi. Twawudde. Deen wano kitegeeza compensation, price of exchange.
nga bw'olaba mu surat al-Fatiha bwe batugamba nti buli omu ajja kusasula mu ekyo kye yakolerera oba kye yawangaalirako. Okitegeera? Mukole nga bwe muwulira mwagala. I don't care anymore. Tebikyankwatako byonna bye mukola. After all, mujja kufuna special judgment olw'ebyo bye mukola, nange nja kufuna special judgment olwa Allah wange gwe nsinza ne butya bwe musinza. Go ahead, take your way, I take mine. Ku nkomerero tujja kulaba ani aliba omuwanguzi. As if it's a challenge. Nti kati ebigambo by'omumwa biweddewo. Ekiddako Allah yasinga okukimanya. Naye ng'okkozesa omumwa wakati wange nammwe nkitadde. Allah wange amaze okundaga enjawulo eri wakati wange nammwe. Temugenda kuddamu kundaba nga mbataabaala. Era kigambibwa nti essuula eno yamala okukka, waayitawo akaseera katono, abasiraamu ne balagirwa basenguke bave Makka bagende e Madiina. Era bwe kityo bwe kyakolebwa. Nga nno Abakuraishi bali bulungi Muhammad, we yatuukira ogenda nga tebamuli bulungi, nga bamuyiga okumpi n'ewala. Era tumulaba nga yagendera mu dduka, beekwese wano wuuli, dduka, weekweke wano, nga bali mu dduka, kyokka nga bali mu kubaviira. Nga balinga abagamba nti ate kati twagala lutalo, tetukyayagala ogende, tukunoonyaako lutalo. Naye ng'omubaka tasobola kutandika lutalo ng'ekiragiro tekinnaba kukka, nga Allah tannamulagira. Ekiragiro kyali nti fuluma Makka ogende e Madiina, ebiddako nja kubaawo. Era bwe kityo bwe kyakolebwa. Nga bali ne Abubakari oyo alayhi salaamu kuva dda nga ba mikwano. Era baali bombi mu kaseera k'okusenguka. Ng'Abasiraamu abasinga obungi baagenda dda, bo baatuuka dda e Madiina. Naye ng'omubaka ye abadde tannabakola ki? Kuvaayo. Lwaki? Omubaka naye yasuubira nti olutalo kati olw'ebigambo luweddeko, ekiddako Allah yasinga okumanya. Lwa nsonga Obusiraamu bwali buwezezza emyaka egiwera 10 nga butambula, naye abasajja Abakuraishi nga bakyavaayo n'ebiteeso bwe biti eby'ekisirusiru, bo nga balowooza obudde bukyaliwo. Nga woolaba Abasiraamu abasinga bwe tuli mu nsi tutambuza obulamu, tulowooza obudde tukyalina. Naye Allah waasalirawo akaseera ke teri akamanyi. Ogenda okulaba nga nze naawe enzigi ziggaddwa, kati wakyali mukisa gwa kulongoosa. Nsabye Allah atuwe okulongoosa ng'obudde bukyali. Ekirala, omubaka yakiraba nga mishoni ye tennaggwa. Yatumibwa kulongoosa Busiraamu, kyokka abuweereza okumala ebbanga ddene. Abasajja bakyagaanye okukkiriza. N'amanya nti kati ebiddako Allah yasinga okumanya, naye tebifaanana kuba bulungi. Ku bukambwe bwazze nabo mu ssuula eno, yakubamu akafaananyi n'atambuzaawo amaaso ng'Obusiraamu tebunnalongooka. Makka ttaka lya Busiraamu okuviira ddala ku jjajjaffe Ibrahim alayhi salaamu. Bwe tumulaba nga yasitula famire ye n'agireeta n'agituuzaawo, ettaka n'alisabira Allah alifuula ery'omukisa. Kyokka Haramu ajjudde muli, bali mu kweyagalira mu bulungi bwa Busiraamu. Okitegeera, kyokka nga bagaanye okutambulira ku mateeka g'Obusiraamu. Omuzikiti gwennyini ogw'Obusiraamu, Masjid Haram, mwe batereka bakatonda baabwe. Omubaka byonna agenda obbibalaabalamu ng'alaba mu butuufu mishoni ye tennaggwa, Obusiraamu tannaba bulongoosa. Something else must be coming. Masjid al-Haram
abatagimanyi gwe gw'omuzikiti ogwetoolodde Kaaba. Gwa kitiibwa nnyo mu Busiraamu kuviira ddala ku mubaka Ibrahim alayhi salaam. Kyokka abakungu nga mwe baleeta bakatonda baabwe, bwe bamala okubabomba wali mu bbomba nga baleeta nga bassa mu muzikiti gwaffe. Tujoogebwa nnyo Abasiraamu okuviira ddala mabega, naye Allah waali okutulwanirira. Ekirala, Obusiraamu bwajjanga eddiini ezze okusiikiriza amadiini amalala. It came to overshadow other forms of worship. No matter what, kakibe ki, omubaka yakiraba nga tekinnaba kutuukirira, era n'amanya nti kati ekiddako Allah y'asinga okumanya, naye biyinza obutaba birungi. Omubaka ye yakiraba nti ekyo kiyina okutuukirira, Obusiraamu bulina okuwangula. Era munnange twaddamu okubiraba mu surat Nasr nga bwe twagirabye nti kyamala ne kituukirira. Abaagala okumanya obuwanguzi engeri gye twabutuukako, mugende muwulirize surat Nasr kuba twagimaliriza. Entalo ezaalwanibwa ne zirwanibwa, era Abasiraamu ne bakomawo mu Makka ne bayingira Obusiraamu abantu ebibinja n'ebibinja. Omuzikiti ne gutuddira, obufuzi ne budda mu mikono egy'Abasiraamu. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Bannange, obuntu buno TikTok etuwa eddakiika 10, so butera okubeera nga buzze tubutemyetemyemu, naye abaagala okukalaba nga kalamba musobola okukasanga ku YouTube. Bw'ogenda ku peegi yaffe eno eya TikTok, waliwo akapande waggulu ke twagirinkingako, ke twagigattako, kawandiikibbwako ekigambo YouTube. Bw'okakoonamu kakutwala direct ku YouTube n'osobola okulaba clips zino mu bulamba bwazo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.